There is still hope. There is still hope to AJ Media Dreams and Visions. Ejo gyonna mikutu gyaffe osobola okuba nga ate otusangayo nobako ensonga ez'eggumba z'ogenda ne basobola okuba nga ate bazigaayagaaya ndowooza n'ofuna ennyama gy'osobola okuba nga ate oteeka mu matama. Mugera Jamiru wendi okuba nga nkutuusaako ensonga Matovu Sylvester Ssaalongo manager Farm Business Uganda ate wali okuba nga akusikira ekifaananyi. Omugenyi waffe nga bulijjo Mr. Musa Nawaali okuba nga ate akutwalira ddala mu maaso nnyo naye nga tetunakubaako gye tulaga. Tusooke tusaba ekitaffe tukwebaza akuba nga oli mulungi tukudiza ekitiibwa n'amatendo ajjangu olabisibe mu bulamu bwaffe. Akaseera kano mwe mutukuvu ajjangu oyigiriza abaana bo twenyika mu ndagaano yo era Mukama tugaana buli confusion yonna eri abaana bo eri abo abalaba n'abanaatuwuliriza obawo omwoyo w'okutegeera okubikulirwa n'okumanya basobole okuba nga bategeera amazima n'amazima gafuula ab'eddembe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulala tusabidde amiina. Kalibuza ku bantu abalabi baffe ab'omukutu guno there is still to hope. Nsanyuse nnyo nate okubeera nga mbasanga era nate tukomye omulundi gwaffe omulala nate bannaye mwena mutulaba n'abatuwuliriza Mukama waffe yeebazibwe nnyo era mbaagala nnyo bannange abageze nga batufulowinga mwena era nate tukomyewo okubeera nga tutwala omulamwa gwaffe mu maaso okubeera nga tuyiga tetuleeta lutalo ku ggwanga tetuleeta lutalo ku madiini ku bukyayi tetulina bukyayi bwonna ku ki ku muntu naye kikulu bannange tutabakanira ekintu kimu tutuuka tutya eri omutonzi eyatutonda yensonga yeggolo ya buli muntu gy'ayagala okubeera nga ateebamu kale n'olwekyo bannange twebasaba nate mwongere okutugobera olunaku olwaleero kwekyo kyetugenda okubeera nga tuyigako. Nsanyuse nnyo n'okusanga bamodulator baffe abatuteekateekera pulogulaamu zino ne babeera nga batukasukira ebifaananyi ne babeera nga batuteekateekera ebyuma. Modulator wange wano n'oli ali mu byuma mukulu Ssaalongo Sylvester Matovu. Bannaye mwebale nnyo era mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okwagala ggwanga ate mwebale nnyo okunyikira okuweereza Mukama. Mwebale nnyo. Kale gwena tugamba tukujjukiza osumbuwa oba ofuna okutataganya ebiroto kyobitegeera byoloota tobijjukira okwatako obutundu babayita ba clips ekiroto kinga kya ssaawa emu najjukirako dakika 3 ate ebitalina amakulu byojjukira ebirina amakulu byonna omulaba abikuba anosobola okuba nga ate ofuna enzivunula etateekeddwa oba eyinza okukukyamya. Sabaawo link omukutu baguyita Dreams and Visions Mugera Jamiru osobola okuba nga ate ogendayo nosobola okuba nga ate otufollowinga. Twakomekereza ndowooza ekitundu kyali kya 10 kyetwali tukomyeko ndowooza kyamwena nga tugenda ku kya 10 naye ng'enkola yaffe tusooka kuba nga ate tuddamu ebibuuzo ebipendinga tumala obiddamu ate ne tweyongerayo ate n'ekitundu ekirala. Kibuuzo ekyasookera ddala omukulu kye yabuuza yabuuza muwe mu Bayibuli anti bawulira nti Abasiraamu embizi si kibi mu ddiini y'Obusiraamu n'agamba ayagala ku kiwandiiko ekyo ayagala mu Qur'an. Okay. Oyo omugundi muwuliza waffe era omugoloberezi waffe mwagadde nnyo era yeebale era kansuubire nti abuuza lwakwagala kuyiga si lwakwagala kuwakana era nsooka kumugamba nti yeebale nnyo. Ebyo bye bimu ku bintu ebiconfusing abantu ne basuubira nti ndowooza abasajja bano boogera ku bintu bino kukyayisa abantu ki linnya oba kubeera nga bavumirira buvumirizi naye kale nga tulina obudde butono ndowooza bw'aba atulaba ngenda kumuwa ebyawandikibwa ebyo naye kansooka enkulagira olunyiriri lumu ebisigadde ngenda kubimulaga bulazi ngenda kubimugamba abeere nga awandiika agenda byesomere era kyova nolaba nga moderator nakugamba wano nenkugamba nti abannaffe bagule ebitabo bawandiike. Omuntu atamanyi kitabo abeera mwangu nnyo wakujja ku mulamwa wakubuza aba tamanyi. Kaakati noono muganda waffe abuuzizza ekibuuzo kino muganda wange bw'oba nga otulaba ng'era otuwulira nkusaba twala olema kugula buguzi ngoye kunyumirwa kugula ngoye kugula ngaato za bbeeyi naye gula ebitabo bijja kukuyamba. Agule Bayibuli agule Qur'an era nze kye kituyambye ebitabo tulina bingi era ngenda kumuwulirawo n'ebika by'ebitabo byagenda okwewonya agambe n'ebyo bulijjo mu Busiraamu gyebiri. Kaakati
wewe n'oliyeyo ng'olina Kuruhani ogenda mu surati twagala kubeera nga tulaba ekibuuzo kino muganda waffe kyabuuzizza nti aya ki ekkiriza abasiraamu okukiraki ogenda ne batemesa okugenda wali ku kabucha ne bagamba nti munaye nsiikira yawo half kilo oba ngitwalirako n'abeewaka naye ebiseera ebimu tebagala kugimanyisa nga bagitwalawa baliiraawo kugenda nange mu surati bagiyita surati Bakara amakulu galiko nti ensula y'ente ennume nazo zaafuna ku budde ne ziwandiika nazo zaafuna ku budde ne zoogererako mu Kuruhani nazo zaleeta obunabbi bampe ne zikasuka haya ku mutume nafuna aya ng'ekende yali yalwana oba yali nnyalwana kakati oba yali katusome aya eno kalamojja aya eno mutuka tugibulize bulungi tetwagala leero kwogera bigambo bingi katubulize bwino ey'173 surati Bakara aya 173 oba nga tomanyi kuwandiika kigambo Bakara wandiika essula y'okubiri mu Qur'ani owandiika oluyiriro lw'173 oluwulirize werugira ki werugamba lwanukola ekibuuzo kyaffe kiri kati endala nazo ngenda kuzibawa ezikakasa ku ekyo kale agamba waati mazima Katonda yaziza ku mmwe okulya ennyamaafu n'omusaayi n'ennyama y'embizzi ogiwulira mu kusooka balinga abagigaana katikirira n'ekiwandiiko n'ekyo ekyogereddwako erinnya eddala lyonna mu kusalibwa eritali lya Katonda n'omuntu aba atuuse mu kaseera ku buzibu bw'enjala nga si mwonoonyi aba atuuse mu kaseera kaki ak'enjala naye nga si mwonoonyi ntuukirivu era nga tasusse mateeka talina kabi okulya kw'ebyo ekigero ekikuuma obulamu bwe talina kimugaana aba talina buzibu okwerera kakati neeri waggulu bagize batya kakati asoose kugigaana naye kakati ate ate kati oba olina obuzibu kakati eyo aya eba tebakuganye kiringa okukugamba nekugamba moderator ng'oli mutabanyi waka nenkugamba nti mutabanyi sigwezanga nenkusanga ng'okutte ku muyembe guno ng'ogulya togezanga kugulumako wali n'akakondo naye ate mubinnyo n'ate oluvannyuma nemana nenkomekereza naye enjala singa bw'eba ekulumya ate tolina buzibu bwonna mutabanyi newonagayooko ebiri mbakuganye mbakuganye oba omukusooka weeyisizaako muganda waffe otubuuziza ekibuuzo ekyo weebale nnyo era kino okibuuziza gwe mwennyini okuyiga ate oyigiriza bangi weebale kubeera wamu musomesa munnange era ffena tubeere nga tugira tutya tusomesa ala yekuba equalizer ala yasigala nga yekuba equalizer yateeba ate ne yeekonekitinga mu katimba keye mwennyini okiwulirasigala nga yagize ki yeeteebye kakati zino surati endala zino kamumalireyo mazima Katonda musonyiyi era Katonda musaasizi newulira akagambo kenkugambye moderator olina omucungwa waka olina emiyembe olina mangada olina amapeera ebyo byebibala ebimu abaana bye basinga owaka n'ogamba nti bannabangegwenzingana ng'ali ku mapeera gano oba ku ntuntunu zino oba ku gundi ku mangada ono nga mukutteko nti amulyatemugezanga kumulya naye baana bange enjala ebeebaluma naye enjala weeba ebaluma ng'ate temulina buzibu temubye temukoze nga temulina kibi amwe mweriire moderator no president waffe ali mu byuma bannange tubaganyeko ekirowoozo ku bigambo ekyo oba oganye omwana ono ekintu ekyo ddala oba kimuziziza oba taata wange nsobola kunyonyolera litatolo tategeerekeka baana bange ono acidi ayokya era temugezanga kumukwatako naye ate novayo n'ogamba nti naye bw'olabanga tolina mazzi gakunaaba mu maaso yisaamuuko olabe oba ayokya
mukalaba kakati bino byebimu abantu balabanga tulinga tugira tutya tulina abalwanyisa ebyo byebimu ku bintu bannaffe byebakweka amazima ne bagira ki kakati yongerako ne aya endala zizino jipe genda mu surati ya 11 zino leka baziwandika bawandiike surati ye 11 ojja kuwandika aya ya 5 surati 11:5 ensula ya 11 mu Qur'an osobola ogibagamba mu bigambo yino bagiyita naye ekakasa nti ebyo ngamba eyogera etya briefly nga tetugisomye gwe just gibabuulire mubuuliza mpanvu nnyo mpanvu nnyo naye kakati bagenda kubeera nga bagigira ki nga bagenda balabe abamu mulina zikuruhani ku masimu abalina zikuruhani kiki ate gula kuruhani ey'olulimi lw'omanyi lema kwesiba mu lulimi lw'otagira ki kuruhani gye ziri eriyo erimu nga bagifulumiza mu Luwarabu n'Oluzungu eriyo eriyo nga bagifulumiza mu Luganda kati nze wano gyendina mu studio eri mu Luganda na Luwarabu eriyo y'Oluswayiri n'Oluwarabu yeziri kakati soma olulimi lwekakasa era nate ne Bible wadde toli musiraamu wadde toli mulokole n'ekikuukirizibwa okubeera ng'ogira ki oba tolina musango okoze muve ku bino bibagamba mu Qur'ani tekwatibwa abakafiiri nga tonaba kugenda manju n'otawaaza ebitabo byonna bannange bassebo ne banyabo biba ekikubibwa kiba kikubiddwa abantu bonna bakisome naye lwaki mbusimanyi tokikwatako nga tonaabye anti lwaki omanyi omuntu akyasinza okubeera n'okutiisiriza ye lubaale ye sitaani akugamba embuzi yo ogireese wali n'akugamba nti kakati embuzi yo njagala mugisale era mugyoke bwokya temugigira ki temugifumba naye mugyoke mugirye ate nga teri mumunyi tesobola nze nguteekano kakati ako ke kabadi mbadde ngenda kugamba nti ke kabadi ka ala kale yeyoomwoyo kakati eyo aya ndoza bagigize ki bagiwandiise kakati ne surati era ey'okutaano bagiyita surati al-Maida mu Qur'ani osobola okuwandiika aya ya 8 mu 7 ne 8 mu 8 ezo zonna zikuseera al-Maida zeki ekijulo emenza ngeriko ekijulo baali batudde bali mukwerira aya neeka kati osobola okuwandiika eyo 8 ya 5 mu Qur'ani aya ya 8 mu 7 ne 8 mu 8 ezo zonna zogera okukulya ekisolo kyaffe ekyo tezirinaako ki tezirina buzibu era ne aya y'ekyenda mu surati y'emu eyo yonna ogenda ku 9 paka ku 9 ezo zonna ojja kusinga nawo nga zigamba musiraamu tokweka nkofiira gwe genda bugenzi direct ewa koko kagundo gambe muganda ekyenda tugisome tojjako nsirimini gwe genda bugenzi temesa ku lubuto awali esabu bino byebintu bibagira ki bibakweka eri 8 mu meka tuviire kale tusomeyo ya 9 tugiwulire aya y'ekyenda soma yiyi ono alla bannaye ate muyaye kale egamba weti abo tugenze mu ya mukaaga eno surati ya mukaaga twagala ya 5 poza obive n'ebintu byawe bannaye byankoko zitakulaziza mu maaso koko zitakulaziza mu maaso ebintu bya ala bya bikukujju bikukujju mwenyini ono bikomekeza egyatandikira aya ya 9 kale baleka tubasomere muve wano mugere mwerire embizi tewali buzibu egamba weti abange mmwe abakkiriza mazima omwenge n'ezzaala n'amasanamu ebifaananyi n'obusaale obulagula n'ebirala ng'ebyo byenyinyalwa bya mu mulimu gwa sitaani mubyewale oba oli awo nemulokoka kakati bino okubeera ng'ogenda eri n'ogenda ng'ogenze mu nkweko naye ng'ate taata akugize eki oba oli mupi okategeera kendeesaawo
eri taata akugambye mwana wange tokwatanga ku kino naye ate bw'oba otuuse mu buseera bwaki ng'enjala okubanga ekuluma obw'enjala okubanga ogira ki ekuluma lya kaakati ate wano nakugamba nti ebyo ebiriwo ebyengeri ng'eno n'ebyebino bya byennyalwa naye oba ng'ogize wano nooti n'obikola mu bwerufu ate oba oli mulokole mu butuufu mu bulungi bwenyini tayogerako mbizi obwa waggulu bijja kukulaga eri mu aya z'enkuwate ziri bijja kukulaga paka wano olyoka otuuke kuba wangano tutandikidde muki munange omulabi laba atandikire ku mmeka ku 87 88 89 paka 9 awo wona ajja kubiraba kati mulye mwebyo eno 88 Katonda bye yabagabira mulye mwebyo okiwulira ndowooza okigize ki kati nze nsomye mu luno olw'ekyenda naye point bw'osoma okuva eri naye wali bamugambye batya singa bw'oba otuuse mu buseera bw'obuzibu weeriire kati mulye kwebyo ala byagira ki byabagabira kaakati akugambye munaye temesayo ekigero olubutulo kye lusobola okumalayo omanyi asinga atayagala kudiibuuda omusajja ala mugezi atayagala kudiibuuda era nti owulira ateeseeko eteeka n'amagumba tosuula temesa ekigera ky'olubutulo kiri mumalawo si bw'ate njalyako enkya mbwate ngende nterekeko ndowooza yakoopa kali ke bagamba abaana ba Isirayiri mu ddungu emaanu londa gy'omalawo abaana ba Isirayiri bakaaba ennyama ne bagira ki naye mu kaseera yabikoopa kale munaye omulabi waffe ekyokudiibuda kirwa okudiibuda alagana okudiibuda kiri mu hadisi gundi musirimu kiri mu hadisi musirimu takkiriza kwonoona era sebo era ekyo okukikakasa n'ekirala mu bannaffe bano ndo batabuliki balabika batabuliki oba naye okusinga batabuliki era bw'omujjula emmere naye ng'emmere eno erimu enva za binyeebwa alina okukomba essowaani eno obutalekaako wadde kapeke k'ekinyeebwa wadde n'akamu kubanga bw'alekako akapeke busheitwani ejja kujja naye ekombeko sowaani okwo kati alina okubeera nga gikombera ddala kombesa lulimi naye kati oba olina ebirevu anti kati awo wewali obuzibu kubanga n'ebirevu sunna kati wewali obuzibu awo oba oli mandeevu ekinyoowa ekyokomba kakati ndowooza omubuuliza wako yabuuziza ekibuuzo ekyo ensula ezo ziwandiike era zibeera nga zaanukula bulungi ekigambo ekyo naffe bayibuli etugamba mu Temuseewo negamba nti buli kitonde kya Katonda tewali kyakusuulibwa Temuseewo ekisooka essula 4 ng'otandikira ku lunyiro lw'okubiri osomaawo ng'okirira paka waki wansi era n'ekirira wansi negamba nti buli kintu kitukuzibwa na kigambo kyani na kigambo kya Katonda kakati ng'olwaliro wennyala embizi era ng'ogamba kiki mbunkaafu kakati abali emisoto gw'ogenda kuboogerako ki abalya goonya abate bakafiruuna abalya timba eri mu kikola ogw'omusota ebyo bye balya mu hoteri binyeebwa birimu ekyennyanja kakati wano tulaba wano covid batugamba nti wano mu China Wuhan nti ekyaleeta covid banaffe baali binyira obuwundo katale k'ebinyira sebo moderator kankubuuze wano waffe wane Congo wano mu bali wana baffe wane enkima zo baaba n'embwa yennyini zirina bucya nga olaba ey'ente n'embwa bw'okyala nga kakati nze bunani kukyalidde ng'oli eri Bukongo n'entuuka wano ngaffe wano e Uganda bw'okyala okukulaga nti nkusanyukidde nnyo oleetayo kasimba awo ndeetawo kimeme awo w'embuzi ekirevu kirungi nga kimuliko kirungi nga kya mutabuliiki n'entuuka nekugamba nti munnange muweza wa Mukama zino nvwazo omwana asika omugwana gireeta ne bagiyimiriza embuzi n'agiyimirizaawo naye nkugamba munaye oluganda kano kavwako etandikiraawo kakati kiri gy'oli mwenyini okugamba nti munange musumba ekitiibwa kirire Mukama omwana akaze wali emanju akalongooze akagyeko omutwe tukalye kakati ne Kongo okukulaga nti bakusanyukidde nnyo bakuleeta musajja gundi oyo Magujja wambwa bw'oloba onsanyukidde nnyo atooza nkomawo n'okusuula sisiibwe kakati okukulaga nti ddala obugenyi bubwo
basooka omwana n'akaza eri emanje ne basooka ne bakagira ki kati nga tuli wano mu studio ogenda okulaba ekiwumba kituuse ekiwumba kituuse ne kasoda oba kagiddeko n'akacyayi k'amata kale oba akamalayo ekivuma ng'ekiwoowolo kijja ng'ekiwoowolo kijja n'entooke nga kweriri simanyi babuuza baasi ezidde Uganda kale no muganda waffe ekibuuzo ekyokubiri obutamala budde ono yabuuzizza yatekankinoonya siri ku kyerabira olowooza omwana kyeyabuuzizza kuba ekyaso Muhammad bino bye tugamba Muhammad yawasa Adija nga Muhammad wa myaka 25 Adija ali mwana ate Adija alina mwandu obijja mu katabo kyake Uganda oba obijja mubuulire ensibuko mbuna yagende yeesomere kamunoonya wano nga omudamu mbuna yagende yeesomere tomanya ayinza okuba nga naye ate avumbula ebisinga ku bino agala kumanya information eriwa nga bw'omunoonya yeebale nnyo ekibuuzo ekyo era ye munange Mukama muwenye omukisa kubanga bimu ku bintu oli yagamba n'agamba nti bino bye biruma abayaayi naffe bino bye bintu ebiruma abantu mu nzikiza ze tubeeramu mu ngeri yaki ey'enjawulo muganda wange weebale nnyo olw'ekibuuzo ekyo nkansuubire nti oyikibuuziza olw'okwagala okumanya tokibuuziza lwakwagala kuwakana buwakanyi kukayaana kutegeera naye kyandibadde nga kinkola bulungi nnyo singa bw'oba nga okibuuzizza nga ddala kituufu oli kwagalako kubeera ng'oyiga bino ebintu tetubinyumya bunyumya sitoole kaakati ebyama by'obusiraamu byonna ebisinga obungi ate baabijja mu Kuruhani babijja mu Kuruhani wani bagikwatako semateeka bamukwatako kaakati obusiraamu ebintu ebisinga obungi byonna byolaba ate tebiri mu Kuruhani biriwa obusiraamu buyimiridde ku hadisi ez'omubaka ezakka era ng'oyagala okubeera ng'ojjayo ebyama by'obusiraamu bwonna gulaze hadisi mbadde ngenda kujja nayo wano ne bagyeyambisiza ziri mu kukola bazeeyambisiza naye kakati obutamala nnyo gundi budde nnyo omukulu ono ku kibuuzo kyabuuzizza nti bino bitwogera nti Muhammad yali mukatuliki yali yawasa Kadija yagira kibiki yagenda ku kigo ku kigo tubijjawa agende mu hadisi muslimu owulidde hadisi muslimu wagefuna agende ku page hadisi number agende ku hadisi number 10591 ne 10592 ogenda kulaba story yonna Muhammad engeri giyagira ki gye bamuwasaamu omwaka baamukuba ekidaala byonna Hadija ngeri gyabeera mu busiraamu oyo faaza gunayogerako faaza walaka byonna yabagatta yabagira ki byonna mubigira bitya mwebiri hadisi musirimu hadisi page number si page hadisi zigenda mpaka ku mutwalo ez'omubaka omubaka nga yafuna obubaka era nga yakubibwa omusajja bamuyita Sheikh Isufu eddala lya Kiwarabu linziruse mu bwongo naye nga ye yafulumya hadisi yeyo ennyonnyola byonna ogenda kusingaana omubaka nga yali akubika mweyo hadisi Sheikh oyo yali akolera Muhammad yali akolera sita yali ku ludda lwani ebifo ebimu byasobola okusingaana mu hadisi ezo genda ku Nkoma Islamic Institute oba gundi Nkoma University ey'Embale woba nga ddala kituufu weekakasa nti akadiba bakajjako era ne sulumini ng'ogirina bulungi basooka kwambula tomala gasalimbirayo nesigida ng'ogirina bulungi mu bwenyi era nga ne salaamu ogikuba bulungi n'ogimalayo nti abeeno wangi wa salaamu aleikum nti waalaikum salaamu naye bw'obanga ogikomya mu kubo nti ate yakusiramula yakoonoona nanga ogenda kufuna ekitabo naye nga akadiba ate omaze n'okufuna enkovu sibagulako omusango ate bagulirako okunsanga saagadde munnaye togeza
bali baweebwa olukusa era wogenda mu kintu kyabwe n'obalumba nga kigize kitya nga tiweetegese ogenda kuvayo ng'obadde ogendedde mu mpale ogenda kukomerawo mu tawulo ng'olinga ova okunaaba ng'olinga ova okunaaba bagamba ate Peetero abadde ki kakati osobola okugenda ku magundi ma bookshops amatundiro g'ebitabo ag'obusiraamu ate ku bookshops ojja kusinga nayo ku ruhani wali ogirabyeyo kyangu okusinga nayo bayibuli ojja kusinga nayo ebitabo ebirala n'essebo bino babikweka bakweka ki omubaka baba bamuwasa tewali buzi byonna byolaba banaye ala mutume yayogera bwati ebisinga obungi baba tebayirimula ku ruhani biri mu hadisi naye hadithi abantu bazikiriza bazisome mu ddalasa bazisoma olumu naye ate babitegeera tebabitegeera kakati bino bisomesebwa bamasheeki bayimaamu kakati bw'olabanga musajja kukugamba bigambo n'obibuuza bivaawo ate bw'alanga gundi ku ruhani takubuulira surati agamba Allah yayogera bwati mu Qur'ani n'agamba bakkiriza mugire bwe muti gwe noonyenye omutwe n'olyoka ogamba naamu ate wempanika omukono mu musigiti tebawali nemugamba sheeke sooka ombulira ekitabo ekirungi moderator waliyo wabikolako baba n'embooka empanvu aye baba nembo omuzikiti mubanga abaze munta mube embooko oba olese bo mu musigiti olunaku olwo mwana wange balabira swaitaani ayingidde balabira ddala nga kibeera ng'okubeera nga babadde basala n'oddira akaana k'embizi n'okakasukayo eri mu musigiti wali wayinza okugusikalamu kakati gwe naye ate badduka ki nga Allah yabagamba n'olaba musota ng'oli muswala todduka anti kakati omusota muganda wa musiraamu muganda w'abazze muganda w'abazze olina okumutolera n'essalaamu nti Mr. Snake wasalaamu aleikum ne gujjayo akalimi nti walikum salaam kanjira ngenda nga wansi w'entebe omala kubuusa kakati nebane matovu omusala ne gujjeewo omusoko okutolera essalaamu ng'oguleke mu nnyumba ennaku 3 sebo wulira akakonizo ke basaawo mbo bagujja ne gutuukaawo ne gubeerawo banga guli amu mugundi mbo okutolera salaamu n'okugamba nti muganda wange nsanyuse nnyo okukulaba naye mbo okutunuzaako liiso lya kono okutunuliza liiso lya kono obeerawo oti naye n'ogamba nti ayi muganda wange swahaba ozze mu bulungi naye ekyambalo ky'ogiyiddemu munange swahaba kintiisiza okyuse ku kyambalo mbugende gujeko gujire mwesimu nga si mulungi mbo tegusobola kumalawo awo ennaku 3 ewa nga gwezinza mu mulyango emanki masalaamu eryawola naye okiraba nze ngulaba bulabi wenti emigo giba givuddeyo kakati katojukize muganda waffe oyo hadisi temubulako muti nkugambye hadisi musirimu bagiyita hadisi musirimu yerimu ebintu ebyo byonna ogenda kusingana ebyama bingi ebyobusiramu byonna biri omu kakati hadisi naye edito gyagireetako lumu tukwateyo vidiyo nga tulaba mubaka bamukuba batya ekidaala ate gy'ogenda musingana omu namwandu adija namwandu adija ogenda kusingana esowani ya mutume gye yaliirangako yasitulibwanga abasajja bana nga be basaamuza esowani ya mutume Muhammad esowani gye yalirako ng'esitulibwa bakanyama aba yabaali bagikola mayinja nze simanyi oba yali ya golodi simanyi oba yali ya zaabu bantu bana ng'esitulibwa bakanyama bana ebasepiki ya lumbe osingana abasajja bagira ki bakalakala ate mwe abange mwifaki ate omutume tumutwalira mmere tutwala sowani ya mubaka ate ekyo musitulidde kikala eno sowani mubaka kwaliira nawulirako bw'omubaka yagenda okufa nga bamubanja kituufu ebyo byonna biri mu hadisi nga Bank of Uganda egamba tukyakunyeenya hadisi yaswalina muswalina mbu yasinga teekayo ekanzu alye ku mugaati era mutume n'alya ne ku bikaafu mweyo mu hadisi muswalina eyo
Yesu n'emigatta agifuula bufuza abantu bali. Agifuula abantu. Era omutume asingayo kanzu bamwe ku mugati. Omanyi nga omutume yaleeta n'ekulya amayirungi naye mu Qur'ani okiraba. Eka naawe. Gano ge bagayanga embuzi. Mutume ye yakitandika ate nti Obuwarabu ogimanyi nsi ya ddungu. We bayanga omutume yeegaaya. Bagamba nini? Ngaka atolaba omubaka omutume kyalya eyo sunna. Eyo sunna tulina nako kugikola. Amayirungi gavuire eyo. Ne bafuma obuntu obulinga obw'embuzi. Bulungi. Omulabi waffe wakistiruuleho ebibuuzo byaffe ebyo wakyaliyo ekibuuzo kirala. Amayirungi ago amazima okola nnyo research abasinga okuba nga bagawoomerwa baswabiriina be basinga okubigawoomerwa. Era kyova olaba ensi z'Abawarabu awe zonna Somalia banaafa bana bamuvuga tuleera tegava mu tuleera wali n'obumwanyi ate mugamalamu otulo abamu nti simanyi kati ate bano abatawaana simanyi okutuunamu simanyi manyi ga kisaki ate mpulira mu abagakozesaako mu bakabinyi mu bakabi kati ndowooza nabyo era awo omusaayi gwabwe gwa kalasi mumyufu ate waliyo omuddugavu naye omuntu n'oli ebikola ng'embuzi ndowooza ziri mbuzi bazirongoosa mu bulongoosa ne bazisaako obwoya bw'abantu naye nga oli omutima gwa mbuzi kale banaye hadisi musirimu genda ogifune mu bifo byonna ebitunda ebitabo by'obusiraamu genda yo ogambe nti njagala ekitabo kye bayita hadisi musirimu bayinza osooka okubuuza naye okyagaza ki kubanga bayinza osooka okwekendera structure ziri yonna gy'asobola okugira kyokuyita musalamu waaba agyekakasa bulungi akadiba nga kavwako sekenda agirina bulungi agyagifuna naye waaba nga talina ngeri gy'asobola kubeera ng'agira ki afune ku abo abasobola okubeera nga we baba nga mukwano gw'ennyunyunyu naye ng'obuyambi obwangu waba nga ali wano e Uganda oba nga ali wabweru wa gundi moderator asobola okukwatagana naabwe n'asindika kasente tusobola okubimufunira ate ku internet tebiriiko na ku internet asaakingeko alabe kwebiri naye sebo ebiseera ebimu bakweka obibuuza ne babigaana okubijjayo naye kakati waba nga ayagala ennyo kati okubigira ki okubeera nga afuna ebyama ebyo alabe ennyo TV gye bayita Birali TV bajjayo ebimu ku bintu ebyo balanga ebitabo amaduuka g'ebitabo byawe kubagira ki webisanganibwa era waba mpuliriza ogwo omukutu agulaba ennyo ogwa Birali TV aye tabeerako nnyo kuba alajja muwambirako naye kale ne ku internet agendeyo naye simanyi ngeri ki gy'oyingizamu no kaakati ekyangu aba ali mu ggwanga Uganda ng'ayagala hard copy ayite ku namba zaffe ez'essimu ffe tujja laba engeri ffe tujja kugenda eri tulabe baswabiriina gitoolo mugambe salaamu aleikum walewa agenda owulira ng'ewetamu weeti kakati kiringa obwogenda e Tanzania omanyi test gye bakukozesaako kumanya nti oli muna Uganda bakugamba bakuwa ebintu ebi yatuza omuti yatuza n'omuntu okwatuza otya kakati gwe oba nakugamba nti gamba nti muntu utu bo omuswahili mwenyini omutanzania omuntu tamuyita mutu amuyita utu huyo ni utu kakati gwe bwogamba mutu huyo ni muganda kabisa ogamba huyo muntu huyo mutu ate otomuyisemu mugisha katwetolemu dakikemu tugakola tukomawo kakati abalabi baffe abaganda bange bambuuziza ebibuuzo ebyo nange bwentyo wembyanukudde era mwebale nnyo kubeera nga mutugoberera mwebale nakubeera nga ate mufaayo nnyo okubeera nga mugira ki mutega amatu okubeera nga mutuwuliriza mukama batuweere nnyo omukisa olw'ebibuuzo ebyo kale obadde mulabi mulungi era muzabu mulungi wadde esiro tubadde ekitundu kya 10 naye ng'ate tubadde mu bibuuzo oba question as moment ndowooza gwe ababuuzizza mudiddwambo twera mu kitundu kya 12 kya 11 ate tugenda kuba nga twanjula topiki empya gyotateekeddwa kubanga ate osubwa tubagaza olunaku olungi katutolemu katono